Mwenna abatulaba okuva mu bitundu bya Uganda byonna. Komando oyo yaggyeko amayinja olunaku olw'eggulo. Y'omu atukedde wano President ku hoteri Weyasuze. Ali mu kutukolako effujjo okwagala okutandika okukuba abantu. Batandise nadde okukuba abantu emiggo abazze okumpi President Weyasuze. Babagobyewo. Naye ate ne ttiimu weri mu kuŋŋaanira yagirumbyewo ate ayagala kukuba ki bantu miggo. Tukuumye empisa. Brother, you are going to kill us. Ogenda tukuba amasasi nze nkubuulira. Oho. Kasajja gwe zaka amayinja oli musajja. Tekako erinnya lyo, tuwe erinnya lyo. Wallahi bugenda kuziba ng'ensi ekutegedde. Tukwale ekitiibwa kituwe. Bugenda kuziba ng'ensi ekutegedde. Oganya okuwa ekitiibwa Kasajja. Tukuumye empisa. Tetunna kuprovokingako yadde. Ogwe komanda asinga mu Uganda ojja tegeera. Osula bulungi, olya chipusi na nkoko, naye ffe tuleke bannayuganda. Ogwe komanda asinga mu kubuulira. Oba protectinga byowa baba. Mukoze kimala mulekeraawo okuba abaana baffe kyensobola okubanga mbalaga waneeno mwenna benakedde nabo mwebalire ddala abatambuza message y'enkyukakyuka. Ensonga ey'emiggo eno nze kyemmanyina kumanya nti abasajja baneeno kyemmanyi balina kampuni y'emiggo. Munnange ekiriwo kyakuyombagana tosobola kubaako kyowulira. Tosobola kubaako kyowulira kyensobola mba nkugamba kyensobola okulaga just nkulaga wa actions ezigenda mu maaso but nothing you can listen. I can just show you the actions which is transpiring here. So what I can tell you so far, the commander, that short guy in the middle is the one who was commanding yesterday the beatings of our supporters. Ka video kemwalabye katambula. Kamera zaffe mazizeri mulekerawo lebano babeno baderi kyetwagala. So far in the morning we had a peaceful morning, but it is being disorganized as they keep on chasing supporters who are being caned every day, and they continue to come to see the president. So what I'm trying to show you, it is happening just here outside where the president has slept. The deployment is continuing every minute, every hour. They are continuing to deploy different commanders to make sure that they stop whoever comes to stand around where the president has slept. As I told you, we are being grazed like cows whenever we be. Those strokes, as you see them, I don't know whether they even have a company making them. They even sold. One time I found someone selling such type of canes. I don't know even the prices, but just know some of them are being bought. Ejemigo egisinga bagigula buguzi okukuba abaana neera ekkolero nkiwa gyeriri ng'oli just afulumya miko gyokka tubonyabonya bannayuganda. Yes, this is the current situation. Keke nyongera okubanga nkutumirako yonna gy'oli weebale kubanga otambula naffe. Keke nagambye abantu bo bateerewaawo linki bannange. Keke nsaba abantu bo bateerewaawo linki babenga bagoberera ensonga zino ne ku peji yange ya YouTube. Kyensaba mukama wange Keke gwali mu studio awo, nsaba okinkolereko linki eya Kazola Media eya YouTube. Nsaba onsabireko abantu bo nange bangoberere tusobole okubanga tutambula ffenna ku YouTube
nina channel yange ya YouTube eri bagitwala so nsaba tukuze eno ya YouTube eriko Kazola Media erinnya lyerimu eri ku Facebook njitese ne mu comment section wano nina kanyongere njitekewo bagobeere ensonga n'ekirala gwe ali kunsaba enamba nga in case you have some support for me yeah you can still do it my number I've already given to you it's 0757749484 eyo ya WhatsApp nga in case olina ensonga gyoyagala okubanga ongamba yonna osobola okuyitaawo obanga olina support gyoyagala okumpa yonna osobola okubanga oyitako enamba abaagala okufuna muzeeyi I gave you my number that's the very number we can reach out to muzeeyi as I told you kuno kwetuli muzeeyi munange eno platform erabibwa abantu bangi so what I don't want to do is like it's like I don't want anyone to follow I don't want sagala muntu wabulabe yena agobeera muzeeyi naye muyite ku namba yange mujja kubanga mufuna sawa ya moving time president anaatera okubanga avaayo sensobola okubanga nkugamba Babi. Ladies and gentlemen, once again we head out to what is supposed to be a campaign, but has turned into a war. We're only armed with the truth and our national flag. And like we've said many times, we are going to continue to be moral. We're going to continue to send out this message of freedom. And we are sure that in the end, the truth will win. Mwebale nnyo abantu ba 40 mwena, abantu ba 40 nywena, mwebale muno okugonza, mwebale muno okusajika. Twagala okwebaza abantu ba Fort Portal abantu balabiridde ennaku 3 namba nga tusula wano Fort Portal. Wadde baatugana campaigninga wano Fort Portal nga tewali nsonga yonna. Twebaza abantu ba Fort Portal abasigadde nga bali strong, abasigadde nga balaga amazima, abasigadde nga batulaga obuwagizi ennaku zino 3 tubadde. Twagala okwebaza abakulembeze baffe, bacandidates baffe, mwena mwebale nnyo mwebalire ddala. The Madam Deputy President, charge of Western Uganda, mwebale nnyo mwebalire ddala. To the candidates that did not sell out, like my brother Ramumbo, my sisters, Kabasinguzi, my namesake. Thank you very much, my dear sister there. Basically, the candidates baffe mwena mwebale nnyo mwebalire ddala. So now we are heading out. In fact, come here, young man. Ono brother wa comrade waffe gwe bayita Doreen Kaija ali mukomera. Thank you for standing firm and representing our sister while she's in prison. So we are heading out now. I want to ask Brother Ramombo to lead us into a prayer that will lead us to Kasese. Mr. President, before we go down for our prayer, Mr. President, Kasese, ninyongera kumanyisa nti tuli supposed kuba radio program